Mulangira omwana yasawa ko omusajja omutwe ne gugwa alinga tula. Mama mwali wali wange. Ngira obo. Nakamuwe ningoyo ko yenyine aba. Naka Kulade lwange emirundi esatu ng'omuntu esatu nga ebiri nga kuliko n'ekitaawe ebiri nga kuliko n'ekitaawe ngenda kutuuka mu nzikiriziganya ng'ate naffe tetuliyo tebo za uliriza kino tuteekeko wano olabawo naye omukozi yaaba sigalamu ono amanyi bulungi Mutyaba abadde wano ebbanga lyonna wano wali wa Mutyaba banka Mutyaba banka n'agabira abaana be kolanga bwayagala olwokuba balina amaanyi bo bali mu gavumenti nga bwagamba yatugambye lwangajji okitegera kye yamuyisajje naye era akulaga aganya okujja asindise basajja be bajje bafune emiti era abasajja basindise nkulaga n'emiti ngikoze eki Ndaba bike no bijana kuleta. Nze kyendabala nkuwulira amazima cyo kiri kimu muzeyi. Ekitagenda kusoboka kwe kusimba wana emiti. Ebyo byabadde agenda ajoga byajoze babulizi n'abala. Tagenda bikola wano okubuulira amazima. Okutwalira wamu ekibanja ekyo kyampeebwa taata wange omugenzi Jackson Mukasa. Ye yampa ekibanja ekyo. Nenkibeeramu okuva kumpi mu 83. 1983 nga nkirimu. Era mbadde mutuuze w'ebusoke ebbanga lyonna. Sibangako nti nno ow'ettaka gundi gwe manya yali gwe nali mmanyi yali nkangave. Naye ate naye yajja luvannyuma nnyo nga twabeera mudda twamwekangira awo ne tutuulako okwo naye ku kkanisa awo ne tumugamba tukumuwe busuulu n'aga nti busuulu talina kyamwetaaza. Mutuule yatugamba ekigambo kimu mwembu ndabye mbagoba kofika tetwaddamu kugira okuddamu okuwulira nti ate kati Lwanga yaani ye nannyini ttaka naye nannyini ttaka tajjangako wange nti twogere naye ku lw'ekibanja kyange simulabangako era simumanyi. Nze kyeyune William twava mu kola emirimu emirala ne tudda mu kulima. Tuli abantu bana twayingira venture y'okulima. Sofa tulina acres tuli mu kukolerako ziri acres 49. Ziriko emmwanyi, ebitooke, ennaanasi n'ebirala. Kwekeza 49 wano waliwo acres 7 ze ziri wano. Acres 7 eziri wano kuliko akatundu ka acre emu n'ekitundu kagwa mu ttaka lya mukulu Lwanga ono. Akantu kano afuuse ekizibu nti tayagala twogere naye wabula ayagala abeere bubezi mu lutalo nga tulwanagana ye bwajja ayagala kusaawa busaayi awuza tatumanyi. Lwanga yagenda okugula wano ng'olwedde tuli into possession tukozesa ekifo kino. Nannyini kyo ali one of the people betulinamu mu venture abantu abana ye Mutyaba Stephen. Mutyaba Stephen wano we yakulira we baamuwa kitaawe olwaliro Mutyaba Stephen ali mu myaka 51. He owns this place. Katoyinza tugamba nti gojjo otunonere business yaffe olw'okuba gwe olina nnyini ttaka toyagala na kwogera naffe. Nze nakatula ne Lwanga yennyini ne kitaawe okumala enfunda 3. Lwanga alemedde otuwuliriza. Yasembeye eggulu okunvuma kungamba tasobola kwogera nange yadde aweereza abaana jjo bajje basimbe emiti ne tubagaana. Ne tugana kwero sinti tumale tuula twogere. Nemiro ya mwate. Tudde akomyewo era asindisa abaana era bajje basimbe. Babakutteko babasanze n'emiggo n'emmwanyi n'emiti egy'okusimba nga bazze kusimba atolodde ffe tulina ebirime byaffe nga tuyogedde naffe. Kitegeeza yenga bwagamba nti wa maje kuba nakatera wuyo aleta patulo yejja namba. Bangambye ayimbudde patulo namba ejja kunkima. Amulwedde ajja nkime. Nekye njagala omutegeeza kiri kimu. Banaggwa n'abalwanye n'okwagala okujooga abantu abanaku bakomekereza bagenze. Kino kyali kya kitaawe. Bamuyitanga Mukasa Bank abo ku mpunge kuno bamumanyi ne ku Busoke.
ekibanja kino Mutyaba kwazaliddwa era kwakulidde n'ebijja by'abaana be beyaziika biri waggulu awo naye olwaleero omuvubuka emyaka 36 yaguze ettaka eggulo nga bw'agamba kuba ne bw'okebera mu landizi teriyo kiraga nti nannyini ttaka wabula ajja n'atiisatiisa ng'akozesa emmundu n'enfunda eziwerako tubadde nga tukubira ossi w'empunge nti owa emmundu baabano bazireesa ajja n'emmundu eya pisto okutiisatiisa abantu n'agijjayo n'agikookinga enfunda eziwera n'olumu twajja ne bayinvesita ku kyalo kuno bayambeko kuba okuwerera abaana ku ssomero wali ku siidi n'okuzimbako ebizimbe n'abagirayo emmundu era recording baziina Abamerika be twali twaleeta kwegano olabanga embeera ey'okutiisatiisa abantu n'abantu okubanga tebalina security of tenure obwannannyini obugumu obwannannyini ku bintu byabwe kiremesezza enkulaakulana omwami ono buli bwajja n'emmundu akolaga ne poliisi era bwe mulaba neerero nkizeemu n'enkibalaga buli tukubira ositakwata masimu watu tulabirawo nga poliisi patrol zizze nga tezizza okukwata bano ab'ebibanja abakolerako kwegamba embeera eyo ey'okutiisibwatiisibwa ereese omutawaana munene agamba yagula juzi mu 220 kyokka nga etteeka tulimanyi bungi ligamba ow'ettaka nga tonnatunda oyina okubanga omukisa ogusooka oguwadde ab'ebibanja abaliko mu bufunze tokkirizibwa kutunda ab'ebibanja nga tebakkiriza nga bwe ligaana ow'ekibanja okutunda nga wettaka takoze eki takkiriza wabula ekyo ku ttaka lino ate omuvubuka ye agamba ye yakikola tafayo n'amateeka gagamba ki twegana wabeerawo embeera y'okwagala okutiisatiisa abantu bafe abawangayira mu bitundu bino eby'omu byalo ebyesudde ne Kampala nga batiisatiisa okubatwalako ebyabwe nga bakozesa emmundu ne poliisi kuba agamba ye bw'owulira mu mboozi z'omuvubuka oyo nti alina n'abamagye abamuwagira era tuzabe nga SMG zijja zimuwerekera kuno ate okujja n'abasirikale nga babiri nga balina SMG nga bali muleeya anaye abeera muleeya naye ng'alina emmundu bw'abeera Naluwala ekibanja ne kisigala mu mikono gya William Kyeyune era kati yakiddukanya kakati ne wabaawo obutakkaanya wakati wa mwami Lwanga ne Kyeyune. Mwami Lwanga agamba ttaka lyange era nga ekituufu nti ekibanja kino kyali mu mataka abiri mwalimu saidi ya Asa ne saidi ya Mr. Lwanga era saidi ya Mr. Lwanga yeyo William Kyeyune gyali mu kukuuma. Mwami Lwanga ettaka lino yaligula ku mwami Kangave ebyo byonna byaliwo n'agula ku mwami Kangave era mwami Kangave yamusitula n'amundeetera n'agamba nti kati ono ye landiroodi wammwe. Mwaka ki? Mwaka 2023 yasangako omwami Mutyaba nga alina ekibanja kye. Gambye mwami Mutyaba kwakulidde yamusangako. Kakati omwami oyo namusangako kuno Mutyaba ng'ekibanja ekyo kyali kya taata we n'akimuwa abaana be bonna n'abagabira emigabo gyabwe taata we nga mumanyi Mukasabbanga namusangawo awo mwami Mutyaba. Kitegeeza ekibanja kya Mutyaba? Ekibanja kya Mutyaba nze bwe mmanyi nga nze kuba Lwanga alabika yakagula buguzi simumanyi nakumumanya mu feesi ye Lwanga simumanyi manyi mwami Mutyaba Tulidde wano era twazannyanga ne ba Mutyaba nga tukyali bato kati mpezeza emyaka 5 okujjako Mutyaba mpozi okutuvaako okugenda gye yazijyadda n'asenguka n'agenda ana nnyingi kubanga nange gyendi naye era batukola ki batugula era tuli mu Balande Road bapya yagula tayagalawo baki abantu baba batusenda kutujjawo.
you have called does not answer. Please try again later.